Mugambya asobola Lisani yagambye mu mukaya yakulidde Shakira emmotoka. Nze ngambye asobola kunategeera abo. Kati Shakira sere yandigambye atya. Kati amakulu otegeeza ki? Nze namanga talina surprise. Yagisonze. Alika 15 bagiguzeewo. Kati emmotoka ya sente mmeka? Nagasula ko 7 agabiri mutano mukaya jagga waayo. Kozi gundi ya mukaya ne clearing ereta bagita batya ready file simanyi ekola biki etika container niye mwete mutunda motoka mbewunya mubana pia kozi bondi bagita batya ezera moto mwamune motoka emu amune motoka why wajjaga omusajja some namba yesimu isa teyagamba eyiyo kuba kufunira wagale motoka zo katulwa ezera moto kama abere nawe okusa freedom city kandi byawo osula mukaya msiya kuze motoka ibabilizungana obira moto ibya Shakira bakikana Shakira abakazi ennaku zino sebo basobola kubanga bayina obuza gundi ezira bayina gundi zaabwe bayina ebibeeyimirira ate Shakira omulaba bw'ayitingana abantu abakuba engeri gy'alina kale yenjeru ekanga etayinza sebo oli amusangana busanzaga eyo njigusa so omukazi yeetaddemu sendeze n'agula benzi nawudde bagamba bwe yamaze okijjawo n'akubira n'amugaa nti owaayi wanzijjako akabenzi benzi ogirabye wajjako akabenzi benzi ogirabye so asobola oyina soyotera okulanga ku TV esomero tetugaba basalis naye tuyina ebisale ebijja mu nsawo ya buli muntu essomero lye bayita Diamond Spree and Primary School Buddo Kimbejja bw'otuuka ebuddo ku kyebuddo n'oweta ku kyebuddo oerawo akapande ojja kkala bw'oyingira munda ekirungi ky'essomero liringa international schools bw'otuuka ku ground waliwo swimming pool tulina ebisaawe ensomesa eryeti era ku Diamond omwaka guno abaana oguwedde gwe baatuula twayisiza mu first grade na second grade so Diamond Spree and Primary School erina abasomesa balungi environment nnungi naye gwe tusobola okukuwa anti kati oli mukwano gwange ate nze nange nannyini ssomero muntu wange munnyonnyola ne mugaa nti owaayo ono musajja wange tubaako kye tukola ki omwana n'agenda nga swimming pool si ate kubalinyisa basi ate kunoonya swimming pool eri ku ssomero Sereka agamba nti ekibiina kya Nuupu kitunda kaadi mumutunda biki ebyo ati mulina golodi kaadi z'okutunda ze zino ez'okwesimbawo yagamba buli mumutunda zaki ezo membership you must be a member you must choose either to be a member or a follower ebibiina bitunda kaadi omuntu okubeera memba bulungi nnyo ate ogoloza sente zivaawo ezisookerwako ekyo mbadde sibenso kyula mu kibiina kya Nsereko erwaki okubeera memba kaadi ogula you choose to be a member or a supporter or a follower ekibiina bitegera okutunda kaadi kati eyammwe ya sente meka eyaffe tugenda kutandikira ku mutwalo paka kakadde ow'omutwalo afuna kyafuna nzirugavu afuna kaadi era
ordinary card. Katowa hakadde yabatya. Ye life member. Life member otegeeza ki? Emirembe gyonna. Nze w'omuntu akitegeeza musobola machanga mu ngobye. Okusobola kugwa. Ne wabeerawo benefits ezijjirako. Bakadde. Ku membership yonna. Kuba olwaleero ffe ekibiina ekyaffe ojja kubeera member ofiirwe tweyiseemu eggayi tugaye ni banaye muleete tulina tuli abantu 10,000 nti tuleeteyo 10,000 munnaffe yafiiriddwa taatawe oba omwana. Kosi bakiyita batya? Ecological Party of Uganda. Tuteeze 10,000 tujjewo okuziikirako nga oli yasonze 10,000 etukuwa emiliyoni 10. Ebira bino ebigenda bigulagulaga nalabyewo nalibosireko ng'ali Masaka. Nono kubagamba yatwala ebitaano. Mpuuga, onayo Mpuuga. Ono yero yawooli. Yadde anonye ki? Yadde agenze batuyita. Aba DF bainvitinga EPU ebeerewo ku mukolo gwabwe. Nga ki? Anti kakati bo aba EPU nga bwalabye balukwago bakoze omukago nani ne General Mugisha Muntu. Fenaffe tugamba nti ewaffe waggule tusobola okukanya na buli muntu kasaaba nga ebiruubirwa byaffe abikkiririzaamu. Ebiruubirwa byammwe eki? Ebiruubirwa byaffe tulina ebintu ebyaffe bitono nnyo. Tulina ennyingo zaffe zetutambulirako mind brotherhood, mindset change, innovation, economic transformation. Biri ebintu nga bina zennyingo enkulu buli kimu kwe kyetoololera. Brotherhood tukkiriza nti tuli bannayuganda ffenna era Uganda etwetaaga naffe tugyetaaga. Tetwagala Uganda edde mabega wala twagala egende mu maaso. So olwaleero bwe tuba tupracticing ebyobufuzi bino tulina okulekamu kali nti ffenna tuli ba Luganda. Tetwetaaga kwevuma, tetwetaaga kwekuba. Tulwanagana olw'okuba tetukanya mu ndowooza zaffe ez'ebyobufuzi. Osobola okuwagira ekirala nange nempagira ekirala. That is the end of the day. Bwe tusiikala tubuuziganye tusharinge ideas ne bwaba nga twogerezeganya tuteekewo platform ffenna nga etuwa obusobozi obwogerezeganya ne twenyonnyola ensonga. Bwe tumaliriza ne bwe tuba tetukanyiza nga twekwata mu ngalo nga tugenda tuga nti wayi tunasinkana naye gwe kyokkiririzaamu ekyo. So tuwangane ekitiibwa tuzeewo sanite y'ebyobufuzi ebyekintu ekikulu kubanga the end of the day ne bwe muneevuma ne bwe muneekuba era mujja kakana muzeeyo mu kuteesa. Kankuwa example Kenya Mwai Kibaki nga amaze akalulu ye ke bagamba nti yakakwatamu ne bagamba Raila yali awangudde balwanaga ne beetema n'okwetema era bakkakkana bazeeyo mu kuteesa. So tetwagala tetukole ekyandisosa tetukisembyeyo. So ffe tukkiriza nti ebyobufuzi bibeerawo akaseera kati eyo tuli mu kaseera ka byabufuzi naye ate omwaka ogujja nga mu gwokutaano tujja kuba butobivuddeko nga buli omu ali ku mirimu gye. So eyo brotherhood. Then mindset change tukkiriza nti buli omu alina endowooza ate ekirala nti buli omu okubeera waali kiva ku ye. Olwaleero bw'obanga oli eyo nga gwondaba nga walemererwa gweyeremeza wooli kubanga olina okusooka okukkiriza n'ogaa nti nsobola. Olwaleero China industrial hub y'ensi yonna naye yakkiriza nti esobola okukola ebintu basobola okukyusa obulamu bwabwe. Olwaleero bw'otuuka e China n'olaba ettaka libalimirako bitakataka biri awo bifunfugu naye balima n'emmere bagirina. Olwaleero amakolero bagayina. Obuti buno obw'amannyo buno obusinga obungi buva China naye ng'ate emiti giva wano. So twetaaga okubeera okukyusa mindset yaffe. Ngamba batusa mindset lwaki temuga abaana abakula okuti eno sayidi nebeera ng'esokoola mu kutu eno ng'esokoola mu mannyo kuba tukozesako sayidi. Kakati ekyo naawe nga bw'okirowoozezza osobola okiteeka mu nkola n'okola akakono obukolebwa China eno kasokoola mu kutu eno kasokoola mu linnyo. Kati awo era bwe naatuuka ku innovation nja kunnyonnyola mu nyigo ya innovation. So emiti gino giri wano Uganda.
era bagitikira wali Nammanve negigende China ne bakomyawo bino. So kati awo then ate ekirala nti olwaleero ne bw'otunuulira olwaleero abalimi bakyali mu nnima eri ey'enkumbi osanga basanyuza n'okusanyuka ssebo ng'ebyobufuzi yabagulidde enkumbi nga basanyusa. Tulina okubeera n'ennima ey'omulembe commercialized agriculture. Tuteekeddwa okukkiriza nti olwaleero season zikyuka. Olwaleero omuntu omulimi alina okubeera n'amazzi. Olwaleero omulimi atakyasobola kuteekamu kasente takyasobola kulima kuba kati gw'ogenda kusimba ebintu ogenda kusimba ensigo zo olinde Katonda atonyesa enkuba ye nga pulogulaamu ya Katonda ya musana kakati kitegeeza oba ofiiriddwa ensigo ozitaddeyo mu ttaka tezimeze ofiiriddwa. So tukkiriza nti olwaleero ate nga abantu abalimi obalaba sente bazifuna. For example banye example Zoe Bukoma Nsimbi omwaka oguwedde emmwanyi be basinga okulima emmwanyi mu Uganda yonna mu district natuuka nga bagibazizza nembaga mugibazizza. Kati bwe naddayo nensanga mu kukungula nga balina sente nembaga muzifunye sente naye mwandibadde musima amazzi nembeera nago nemukola irrigation system abasobola ozikola nemufukirira ennimiro zammwe nemulimira mu budde bwammwe. Bamanyi kye baŋŋamba bo baagala kugula amamotoka kwevuga nembagamba okay kati Katonda n'aleeta ekigezo ne basimba n'endala nnyingi ate omusana ne gwaka nnyo n'enzira era nembaga nti ndowooza mulaba singa mwafuna amazzi singa muli ludda just kutusinga mind. Kati ffe mindset change gye tugamba oli abeera n'ettaka n'abeera nalyawo naye nga tolirimaako naye akaaba bwavu. Tulina okutusinga mindset ye tumugaye nti mu AKM osobola okulimamu obutunda oba osobola okulimako ashovakedo kubanga obutunda ekitono nnyo olima obutunda buli eko ojjamu buli wiiki ensawo mmeka 2 ekitono ennyo. Akatunda bwe kagwa ennyo kabeera ku mitwalo ameka 5 kitegeeza wiiki oba olina potential efuna miliyoni omwezi ze miliyoni mmeka 8 ziba 4 sebo omwezi tubeera ne weeks mmeka ensawo ya mitwalo 5 ze miliyoni mmeka 4 kitegeeza gwettaka olina naye olitunulidde josi weetaaga kukyusaamu bukyusa okasalina gyeriri ebikakasa so mindset change yavuga mu ttaka gyetwogerako kakati kumisa motoka bwe tutuuka ku innovation ne wano we tuli wennyini tuli mu kwembulesinga innovation wano we tuli yesebo kubanga luli batandise obukola kazooba batandise anti batandise tenze bulijjo bwe mbadde nabo bonna nange obadde wali wakirabye gusoose oba onalwo naye bitaddeko buteesi simanyi nekwandibaddeko kitooke bayinza okuba aliwo yatandise obukola kakati bwe tutuuka ku innovation wano we tuli kubanga olwaleero byenjogera birina omuntu gwe bigenda okuyamba naye ate luli omuntu yalinga alina kubirinda bino ku TV naye olwaleero omuntu abeera ku ssimu ye n'abifuna. Olwaleero kino gye tuliko bagita content creation eyo that is being innovative. Olwaleero omuntu yenna gw'osanga akola kiri kyenkugambye nti akati kaliwo okakyusa gwe akako n'okaleeta nga sayidi emu kagira mu kutu walala ng'agira linnyo ekyo nakyo bagita kubeera innovative oba okaseeko. So tukkiriza kyobola nti tugamba abantu nti abaana bonna innovation. Olwaleero ekiŋŋambisa abantu okusoma information technology mbanye example ku masannyalaze ago luli twalina oli nga ajja n'ajja n'akebera bbiiru n'atwala yajjanga n'akebera mita n'atwala mita reading ne wabawo omulala n'akomawo n'aleeta bbiiru ne wabawo omulala n'ajja n'asalako amasannyalaze. Abantu bonna basatu tebalina mirimu naye omuntu alina emirimu ye muntu ate azimba sisimu yayaka
wakati gwogeteekako ate gwogejjako. So tulina okulowooleza waggulu okutwala eggwanga mu maaso. Ekirala economic empowerment buli omu ne bw'obeera gwe weetaaga nga tebannakubulya simanya biki simanya mbeereraamu simanya ki weetaaga ensimbi mu nsawo. Kyobalaba mu EPU engombe eri mpankuwe akabololo kamwe kali ki y'engombo muzindaalo guno maanyi ga muzindaalo kalifa agenda kubasiba. So kakati economic empowerment buli muntu yenna tugenda mu empawalinga ku mulimu gwe gwakola. Ffe mu EPU etwagalayo omuntu nga takola tukubuuza okukola mulimo ki bonanagira bonanagizi katusooke tununule mu nsawo tulyoke tukole ki twogere ebirala. Suula kati awo wenyini nja osobola otematemera ekyabadde Masaka ekyabadde Masaka. Omulamwa gw'e Masaka gwabadde ki? Masaka abaddeyo delegates conference eya DF ne wabeerayo ne ronchi yaabwe. So baaliyo ennaku 2 ffe twagendayo ku Friday ku climax yakyo baatuyita bayita president wa ecological part of Uganda Honorable Muhammad Nsereko ne delegate timu ye. So ne tugenda ne tubeerayo ne tuweesa omukolo ekitiibwa tukkiriza nti bannaffe abo baba batukkiririzaamu basobola otusimba emabega okubasimba emabega basobola otusimba emabega oba mukubasimba emabega ddala ku bukulembeze bwe kinaabanga kyekyo kubanga ffe bwe batusimba emabega nabaga nti affe tubawagira naffe bwe tunaasanga ewali owaabwe yeesimbyewo ndi MP tetujja kusimbawo tujja kubawagira. So alliance egenda okubeerawo. Ekitegeeza ekigendwa ky'e Masaka omukulu Mpuuga n'omubaka Muhammad Nsereko baagala kubeera muntu omukolera wamu ebibiina buli omu mu kibiina kye naye nga tukoledde wamu. Bakiteesezzaako kyaweddeyo kiri mu buwandiike. Enteesaganya zikyagenda mu maaso kubanga tugenda kubeera fene tunnalonkinga tugenda kulonkinga bwe tumaliriza okulonkinga tuyingire akasenge. Okay. So biza n'okukyuka ate nga mu olusi mwegasse eri. Ffe tewali tabu kyetwagala okukolera awamu kuba tulina ebiruubirirwa n'ekigendererwa ki. Bagamba ebibiira ejja bibaliko bize kulwanyisa minuutu. Baani? Abantu. Anti abakugamba babuuze nti 2021 waliwo ebibiina bimeka ebyesimbawo bibagambe waliwo DP waliwo waliwo tutandikire mu 8 nedda ngenda kutandikira mu 9 mu 6 ewali ebyobufuzi ebyakola gwe tobuuza bantu ogenza otya ewali tugende okasobadde ogamba otya mu 9 mu 6 owaye togenda tukyakwetaaga kagezi yonosula kunadde gamba kanakwade namba wamukubidde yankubidde n'ensonga zaabwe ngenda zikolako netombeera wala naye neyakola ku nsonga ze kola ku nsonga ze kakati ojja kubitematema naawe kakati embadde ngamba mu 9 mu 6 nga njala ntandikire mu 9 mu 6 gyentegeera bulungi kwanze mu 9 mu 6 ebyobufuzi ebyo nali mbitunuulya bulungi nantegeera 9 mu 6 weesimbawo Kawanga Semwogerere yali wa DP ne President Museveni yes n'abalala era baaliwo babiri wanti bokka ne bajja Museveni akaluna akawangu 9 mu 6 then ne tujja mu 2001 awo ne wajja reform agenda ne wajja Besigye era n'abeebiina ebirala bakola ki n'abalala bajja ne beesimbawo kakati ne tujja mu 2 mu 6 awo 2 mu 6 nali mu senior 6 nakakubira na 1 weewali awo ekisumuluzo ajalagidda era weesimbawo Kizza Besigye
FDC Yoweri Museveni NRM n'abalala wa ebinere ebirala bizenga bisimbawo abantu abalala kakati ne tujja paka kati olwaleero ne tujja 221 ne tujja 221 tubuusaawo kwa 2 tuzere bandikidde bagambye mwabazibulidde amaaso galuwa gazibudde okuvaawa abalabisizza baani balabisizza abali b'enguzi bayaganye ne sere za iPod kazooba ate andaba ali eyo tebabati omanyi waliwo okubabuulira bo ebintu mmwe bye mwagala okuwulira ebibiina byonna ebiri mu iPod bifuna ssente za iPod wadde bibadde tebigenda mu nkiiko zaabyo olwaleero nuupu yakafuna biliyoni ezisukka mu 27 okuva 221 ate Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye ne President Museveni yakutuma biliyoni 3 ye yazitegedde atya yazitegedde atya waliwo ebibuuzo ebitanyuma bo batulage ku accountability yezo bali bafuna sente bakafuna obuwumbi obusukka mu biliyoni 27 kasooka bayingira byabufuzi nga zivaawo mu iPod ezo za iPod zokka naye balina sources endala otegera bulungi kubanga olwaleero we tutuukidde kati buli mubaka alina okuba yakawaayo miliyoni 6 ezaki eziva buli mwezi that is nga awaayo miliyoni emwemu naye waliwo ze bajja ku babaka ez'emmotoka n'ez'ebirala buli wamu babasolooza namulabye Latifu Ssebaggala anedda balatifu ekintu ekibasumbwa kiri kimu era weewalanga nnyo omuntu munnabyabufuzi nga talina mugongo balatifu badde basajja b'amaanyi naye babaddewo ebbanga lyonna naye baluzinga miningi mu buntu obutono olw'okuba banoonya kaadi olwaleero Ssemujju agamba ale munaye ajja asaatuuka olwaleero Ssemujju Nganda yalemera mu FDC ye wadde weevu yali ezze kubanga yali alina omugongo waliwo ekintu kye bayita organic numbers bw'oba oziina teweetaaga kuyaayana Muhammad Nsereko onayo Muhammad Nsereko ekibadde kimuwanguza e Kampala kyabadde abeera ne organic numbers ebisanja 3 naye ekirala kyenjagala abantu bamanye tebalowooza nti okuva mu Kampala Central akireese kati mu kisanja kye nga ekyokubiri yagamba nti nze abantu b'e Kampala nja kukoma ku kisanja bimeka 3 sidda era bwe kyabadde ate nga ekisanja kino bwe yamala okuyingira mu kisanja kino najja kato bwe yafa n'abeerawo nnyo mukwano gwe ne bagamba oyina Nserekowo nga bamugamba komawo wonalebo ye n'abaga nti sidda ekimusumbwa kubanga talina mugongo andi Latifu talina mugongo kubanga n'ennyanzi gwakayana naye amumanyi kubanga Latifu nyanzi yasooka kubeera mu DP bw'ava mu DP n'agenda mu NRM kyamanyiza asooka kubeera mu DP n'afubutuka mu DP n'agenda mu NRM ne Edi yawe yali wa DP ye Edi yawe yali wa DP ndakala naye kakyali wa DP simanyi naye ye yali wa DP naye ono yasala n'ava eno nadde kitegeeza atala butazi eno bipapa nuupu bwe yajja n'agibuukira kati abantu ng'abo bagusumbuyira bwereere ne Latifu yandisigadde mu kibiina kye yali wa DP osegeera yandisigadde mu kibiina kye n'anywererayo nuupu bwe yajja n'agyesogga kitegeeza bano bombiri bakonfusinga bantu tebalina munnabyabufuzi atagala obutagazi kyekiri tibagula amayembe kabagumere kati amayembe gabalye gabakube kibuuga nga tugenda okumaliriza ajja tinnamyalo gyo yabadde mu kikola nga agaba mifaliso agaba pikipiki agenda ajja tinnamyalo
Aja ni Namyalo bamuleta afaanana abantu omanyi Uganda erimu abantu abagoba eddalu bangi. Erimu abantu abagoba eddalu bangi kakati bamuleta era adiringe n'abantu abafaanana bwe bati. Kyobola abo omusanga wali omusanzeko noga nti ali serious. Nze ndaba ali serious. Kuki? Ku byakola. Ku byawemula, ku byakola ki? Ku byayogera. Kiraba. Tewali just bamuleta abeeraawo naye abeeko gyenda gyakwata. Bino byakabe Francis manye ekyo byetaagisa. Abiyinza okwetaagisa for campaigning purposes. Waliwo omuntu gwoyinza okuwa kino katanga badde takiina n'akyuka osegeera. So omuntu yenna omumuwaayo kyandibadde kikola naye omulamwa gw'okumuwaayo. Ati then bw'anaakwata sekita yeeyo n'aginyweza naye atega nti owayo kubanga kati Namyalo abali mu ndongo okimanyi omukwatibwa ensonyi n'ogamba owayo yajja abadde awagira ab'endongo olwose noyogera ku byendongo temati mashozi neziri mu dakiika nti nnyo waliyo nga ennaku z'omwezi lumu waliyo Chosen Blood Serena Hotel ennaku z'omwezi 21 waliyo Return of Shiba Kalungi ng'ennaku z'omwezi focus bugembe wadde nga August waliyo Pastor Bugembe waliwo gundi wa mwezi guno waliyo Moline Nantube waliwo gundi Alima Namakula waliwo Muzeidani Mukula waliwo Navio wanganya ogw'ekkumi waliwo Isaiah Katumwa naye waali awo ali akola mu gw'omusanvu waliwo Isaiah Katumwa waliwo Isaiah Katumwa alina abantu be kuba kati ekyamazima nze nange jazzi simutegeera jazzi abagamulirirwa kulo gundi genre ya music nayo ngabula akadongo kamu Isaiah gyali eyo alina abantu be then Chosen Blood shoye nkozi akola wakumenya akolanga lumu okuwomunana Serena oyagala mazima oba oyagala saagala okolera bali bantu Chosen Blood kyalina okukola alina okukola ennyo okufunawo abantu kubanga abantu be yayimbira tebanatuuka kuwaayo mitwalo meka 10 tebanatuuka kuwaayo omuntu awagira Chosen Blood nga ddala badde faani we bwawaayo emitwalo 10 enjatalya kati ate alina okukola ennyo yes alina okukola ennyo okufuna abantu okukola ennyo okufuna otegeeza ki okubanoonya anti enongo ya Serena yakufata alina okufata kuba yeetaaga abantu 2,000 kitegeeza kati kitegeeza alina okufata muntu ku muntu Shiba Kalungi Shiba jafuna abantu Pastor genda bange yaseringa dda yamaliriza dda ndabange yamaliriza n'ekifo ndabange ekitono nze ku lwange kubanga abakyaki ye tebakijjuza Navio aba hip hop bagenda kati hip hop kiyakoze hip hop erugogo wano hip hop nze muna ejenero namulaba n'endowooza asaaga babuni kozo zile kunye neno enkobe kati yamaliriza president vice ajja andi kakati president gravity ne yajja oli abadde yeerimba wano taliiwo Navio yakola kuzomwezi meka nga nnya okitoba awo eyo naye ejjudde Moline Nantume Yoshua Muzeidani Mugula abantu abawagizi be balina ssente ekizibu ani agenda obatuukamu ani amutegesa oba sirina kutegera ne walumvu kabeera balunywa naye bangambye mbu deeti ya kamiliyoni eriko olunaku lumu bana muyimbi Fiki Famayika abali ku deeti yemu andi kati Fiki Famayika ekisooka wagenda luli teyafunawo bantu era kati kuna agenda kubateekawo agenda bajja nange kyeneebuuza mu Uganda amuyimbi yenna ali eyo bw'oba nga tonasasula nga tonateekawo sho kuteeka sho giteekawo sooka weebuuze gwe osobola okukwata ssente ezo z'osabye n'ozisasula ne weeraba gwe sooka weekubemu akafaanani Dax Vibes weyagenze wamumala teyagenze kuwuma masho ground
yakitumye sibaina white chi yagenze mu holo iyo ate holo ekirungi bakisala nako ne bagitebamu ebintu izo sala kono kanti nina bajja kujja wano n'osalako eno n'ogende awo agenda kunyumirwa nnyo ne bw'anaafuna 1000 Kazibwe Kapo mumanyi mumanyi ali ku papazi nga 3 ogw'omunaana mu date y'omugenzi mugema Kapo akapo sina muyinaako mutawaana n'abantu abamuwagira we bali bagezi bamuwagira bwe banambula ajja tuwulira so njakubategeeza ati katugenda okumaliriza alimba naye abakulu alima batumugedde ate wa Julaayi alima n'amakulu ekimbeewo wa Julaayi ajaganya emyaka akola ki ajaguza emyaka 5 abayimbi nga bayingidde nnyo ebyobufuzi ne gundi yazze mu Kampala ajja disitesi yamayanga disitesi yamwagala nnyo kubanga nkimanyi ye muyimbi omukyala asinga omutima omulungi disitesi yajja disitesi yamayanga naye yandibadde asigalayo n'atemanyiza mazike kwemanyiza balambuzi talye okulya ki mu Kampala nga bwe yali awa Bobi Wine nga yawangula n'ayingira ani Kyagulanyi Ssentamu nga yawangula MOP Yudamani nga yawangula omukisa gw'embuzi teguyisa mbwa mu Malagala omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu Malagala Yudamani nga yagenda ani Yudamani Walukaga nga agenda abaali baludde Walukaga baga agenda kuwangula Walukaga si ogwa MOP wali ebusirambye ate nateza Walukaga ekyantabula kyali kimu namulaba nga agamba Segwandi sewo mukama babadde bampikaapika naye sikyazze nazeeyo ku bwa meeya ngenda okuddayo okumulanga ate agamba kyate munnaye nti wendi nnyo ng'alaga ne meeya busima agenda okuddamu kivaa nekundi yajja mu Kampala era nejogana naŋŋamba yabiresi ani fiina masannyalaze yali ajje naye yawangudde ekya President East Africa yabeeraawo agumiraawo kuba wagenda kuzifuna agumiraawo fiina mugezigezi ate kate kaddayo n'okusoma mugezigezi ndowooza abayimbi baleetaze okumulanga balina ekitiibwa fiina ne wawumula nalina ekitiibwa kubanga tabadde bya showbiz sikando yali alina z'abasajja baali bamusumbuwa omusajja baali bamusumbuwa naye era awaki fiina yamaana talina muzungu kati yalina muzungu MP oli MP dda muzungu Magogo yawangula yavaayo dda alina muzungu alina muzungu ekifo kino fiira kyeyawangudde process yakyo eryeti akwesimbawo kisobola olina okuba oli muyizi era abadde university so neweesimbawo kakali kino n'ekyono mutabani wa Ssentamu byebimu kuba bonna bakulya institutions ono akulya university yawo Arua ono mutani wa Nyanza ate ya fiina yawo fiina ali mu East Africa bakuloga nkwesonyiwa simanya tigumbuli naye wangu gundi International University of East Africa yawonera kubona ani abasobola okufuna kusimaagera ndi institution enene ono mwana wakyagula kiyempaki yenkanika olwokuba institution enene uddewo naye fiina kyemanyi ku magezi ge ate omwana mutabani wa Nyanza ajja kusooka tatawo okubaako ekifo kyawangula mu byobufuzi kubona okwogera amanyi anti oyo omwana omulaba okulonda okuddako ajja kwesimbawo ate awangule naye ye taata we ng'ogyeko wa chairman bwe yaliko tewali kifo kyagenda kuwangula so nja kubategeeza nti tuwangalira nukwekyandemwe makindi wetubeera balina akamere bakola delivery service mugambe muzeyimako wa Julian General Weya asangibwawo nakasero ku Kirowooza complex atunda byonna plumbing materials zonna then n'atunda sanitary wear bye bino eby'omu kinaabiro sinki mpangisa mu nnyumba tunaabikuwa waakiri so muzeyimako ali awo ku Julian General Weya ku Kirowooza complex awo kuyana capital shoppers awo wasangibwa birina birungi nnyo mumuwagire waliwo mikwano gyange abantu culture troupe bantu oli ndudde omulaba oba mwali naye waliwo bantu culture troupe
bano nno bo bazina mazina ag'ekinnansi babapangisa bulungi nnyo bakola ku mikolo gyonna basanyusa abantu bakola ne bweyagala live band batuukire bantu culture troupe nyigawo musimu yo saakinga abantu culture troupe ojja kuba obatuuseeko ne namba yaabwe kweri wonna ku kubo ne walala wonna so abo bakyali baffe babeerayo eyo tubatumiddeko nnyo nja kubategeeza nti bali Makindye tugenda ndowooza Makindye mutemugenda kusima okuba nze ngenda kuwagira musiri wa emo naye bano amuwa kaadi takomekereze nga ze waffe kaadi ate yeeronda anti watamunga gya independent obanga gyewa ne bafasobola okujja naate ffe tetulina nnyo pulobulemu omuntu wabanga ng'ebirubirwa bye byalayininga n'ebyaffe tetumuyinaako mutawaana so mbaga twakubeerawo wano tujja kusuka olunaku olwaleero si mesiyo